Dr. Jose Chameleone munnanga ate abawagizi be babadde happy okumulabako munnanga ate mu kifo kino so nga ate mutabani we Abba Makasi wabula ng'ate girlfriend we muganda wange wuuno nno avuddeyoko munnanga ate n'ayogera bannange ayogedde n'agamba nti no amanyi munnanga ate nti omulenzi munnanga ate gw'alina Abba Makasi taata we munnanga ate muyimbi so nga ate Palaso munnanga ate kyakoze abekera kibadde munnanga ate kikambwe nnyo abaggunze munnanga ate omuziki wabula ntandise munnanga ate n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone simanyi wali obaddeko ko awo munnanga ate omuyimbi wo najja mu kifo katugeze olina munnanga ate bizinesi najja okubagulakokko najja munnanga ate okubawagirako wabula ekibadde mu katambi kano Dr. Jose Chameleone abadde n'ekifo kino batunda bintu just bya electronics bagambye nti no nedda leka munnanga ate twekubiseekoko ka selfie munnanga ate n'omuyimbi waffe Dr. Jose Chameleone so bw'atyo munnanga ate bwe mukyekinzeekoko mu katambi ako wabula nga nkongeddeyoko mutabani we muyite munnanga ate Abba Makasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone munnanga ate Abba Makasi girlfriend we munnange nno era nga essaawa yonna basuubira munnanga ate omwana girlfriend wa Abba Makasi munnanga ate ali lubuto wabula avuddeyokko munnanga ate n'ayogerakokko n'abagoberezi be abadde live awo waliwo ebibuuzo bye babadde bamubuuza munnanga ate nga boogezaako okulaba kosaawo n'okwogera nti nno munnanga ate akimanyi nti nno omulenzi munnanga ate gw'alina Abba Makasi taata we muyimbi. Anyway, so guys, what's the lore with the Uganda stuff? Okay, this is for my POV because it came out of nowhere too. Marcus is from Uganda. He's already known from over there, but also his dad's a musician back in Uganda, and you know he's here. Marcus with me. With the followers from the US, Marcus doesn't have much until now. He got more, and then I don't know. They found my account, bro. Just out of nowhere, bro. They found my account. So don't mind. I know a lot of people were like asking me if I had bots. I swear to God, these are real fucking people. Bw'atyo munnanga ate abadde ayogerakokko n'abagoberezi be munnanga ate ku TikTok girlfriend wa Abba Makasi muyite munnanga ate Angel mwana muwala oyo era nga content gwakola ku TikTok akola just challenge kiyite sound challenge era nga bwogezaako okulaba munnanga ate n'akatambi ako ye girlfriend wa Abba Makasi so nga ate ne mwana mulenzi munnanga ate Abba Makasi ye muyimbi era nga ebiseera ebisinga tayimu ye agimayira munnanga ate mu nsonga ya muziki. Era ng'alabiddwako mu bifaananyi ebimu ebifaananyi by'ataddeyo abadde munnanga ate mu kifo eky'enjawulo ng'ali mu kushuutinga munnanga ate vidiyo ye ey'oluyimba lwe olupya abadde wali munnanga ate mu kifo ekyo nga boogezaako okulaba munnanga ate mu bifaananyi ebyo ye Abba Makasi munnanga ate mutabani wa Dr. Jose Chameleone omuyimbi Palaso kyakoze munnanga ate abekira kibadde kikambwe.
Abaggunze omuziki wabula Pallaso taggwaayo, alina munnange ate obuzina bwe bw'atera okuzinamuko wali muganda wange. Ntera nnyo munnange ate okulaba obutambi obw'enjawulo bambi ng'abukoonamuko awo, naye muganda wange kibadde kikambwe nnyo munnange ate ku stage nga bw'ogezaako okulaba munnange ate mu katambi ako. So bw'atyo munnange ate Pallaso bw'abadde apafominze wali munnange ate ekkira